Oluvannyuma lw'okulaga emboozi ya maama alumiriza nti yabbidwako omulambo gwa muwala we gwe yabadde atambuliza mu kisawo ng'aguggya emulago gye yafiiridde okugutwala okuziikibwa ku kyalo Ngalomyambe mu muluka gw'ekingidde emigadde mu ggombolola y'e Gombe. Ebipya byongedde okuzuuka. Olunaku lw'eggulo maama ono Kimuli kya Yesu yategeezezza nti yalinnya takisi namba UBL 104Z emutwala e Matuga kyokka bwe yavaamu ku mabanda okugula airtime yagenda okudda nga takisi esimbudde negenda n'omulambo nga hadde yaginoonya yamubula. Kati nenvaamu nga ndabya ka mobile money nfuneko airtime. Anja kugamba abali eno banindeko wa ekigogwa wengenda okuviiramu. Ate nga ndaba ambuuza naye akyakola kubaki kubalala. Nengamba kambiveeko ninye lumu nkole ki ngende wali kati nkyuka nvaayo nkomawo nga sibalaba wenkoze ki wembalese. N'engeri gye bavuga abantu b'okumakya ndowooza wadde basuubira oba nva kusuubula. Omusasi waffe atuukiridde abakulembeze ba takisi ku siteegi y'e Matuga Luweero ne bannyonnyola ku byabaddewo. James Nnyange omuwanika wa siteegi ategeeza nti olwafunye amawulire gano yatuukiridde dereva wa takisi eyogerwako ne bakwatagana ne famire y'omugenzi ne bagenda mu kamera za poliisi e Kawempe n'e Kasangati era ne bakizuula nti ddala kituufu omukyalo ono yayingira n'ensawo mu mmotoka. Nga tukebera kamera ne driver nga bakakasira ddala kituufu omukyala yalinnye emmotoka ku taxis najja kati tumugaa twakingireko emmotoka eva e Kampala paka Luweero emmotoka bwe yakoze eki bwe yawetedde wadde ayinza okuba nga teyabitutte ensawo nga yagireseemu ejja tulaga omukyala oba yaviiriddemu bbombo oba yaviiriddemu obulenzi oba lukomero ejja tulaga omuntu yalinnye eki eyatutte ensawo eyo. Agamba ebyembi obutambi bwa kamera tebulaga wansawo we yagirwamu era nga bulaga nti Kimuli kya Yesu yaviiramu e Matuga nga bwe yategeezesa. Ano mwami n'atugamba kompyuta kamera z'eruweero ezimu tezikola ki azikebere tezikola ki teziriiko. Ssenyange alumiriza nti Kimuli kya Yesu yandibanga mu mmotoka yalimu n'omuntu omulala ng'ono ye yafuluma n'ensawo yalimu omulambo ng'atuuse awatali kamera. Ateeka okuba nga mu mmotoka yabaddemu n'omuntu omulala ye n'avaamu wano omukazi n'agenda oyo yabadde omwo n'agenda ne baziika omwana awalala kubanga toyinza kugamba olaba omukyala obeera ng'olina ensawo yo nga mulimu emitwalo 5 mu takisi n'omugamba nnyabo ensawo etangiteeke mu bbuutu n'agamba nedda palabadde ajjamu ensawo ye n'agamba muninde aba takisi ngenda gulano ki eyatami naye nga alina ensawo ye alibadde n'ensawo ye era kyobula nga bamugamba nti tebakkiriza bimu statement eriwo bagamba kuba amaka gayimiridde muzeeyi mumanyi muzeeyi Lugolooba akoze eki ayimiridde tasobola kulemwa ne yalibadde keesi. Asabye abasaabaze bategeeze nga ku baddereeva ne bakondakita bye baba batwalira mu migugo nti omuntu bweyeekengeranga nti nno nsaba ensawo eno ngisumululemukko tugaana kuba tulaba tuvuga ebintu biki bingi kakati kusawa yaliyo bavubusizza omwana emiki omulambo. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.